naye mmwe mazima temusobola kwebuulirirako. Nkeera wano nze njera nze nkola ki? Naye baba otulese wakanga emirimu gitutuulidde nga tuli mu kumaliriza. Omuntu asobola kusigalayo wako omulala n'asooka wano n'ajja n'annyambako. Nze nfaana emirimu eno nnina okwera eno nnina okuteekawo ebintu. Kati mwenna mwesimbye ejjali ng'omusezi ali amenvu. Mama tugenda kukima ripooti. Ate kati mugikimye wano nze nzigaba. Lino liisa essomero. Anti mama najjukidde nti no bakyatubanjaayo tebasawa gimpa ripooti. Bakyaba banjaayo. Naye nakasolya kakutanda ondeetera ripooti wano ng'osomye bubi. Ojja kundaba akanfaamu. Ssente zange zino za kikazi nzibonaabonera. Kitaawo yalemererwa buli kimu. Talina kyakuyamba wano. Ali eyo azunga nansi. Acoppoka bucopposi. Takyalina kyagasa mu nsi muno. Ali eyo yenna byasiba bikutuka. Takyategeerekeka. Nze mbonaabona ng'omukazi. Naye kakutanda ondeetera ripooti wano ng'oli mu basembayo. Awo nange wenja okukoma. Naye baba olowooza ripooti banaagituwa batumiza ggwe omuzadde osindiseeyo nze. Omuzadde? Kati nze ngenda kukolayo ki? Nze byantama ebyabo byantama. Kutuzza buzzeeyo manya doyi omwana munafu mbuleeta yeeza coaching basaba zino kwegamba target ebeera ya ssente ne basaba ezaabiri. Tonneekwasako ate driver osobola okumukwatakwatira bw'otyo. Driver ombadde manyi olina mwewala bwewazi n'embeera erina we n'obeera n'ekuvuganga nga woogambye nti ndi driver ate waliwo ekirala. Ne Steve kiki? No nebuuza ekintu kijjewa mangu ago kyogamba nkuswaza. Tonswaza. Akati kiki ekigana okunyanjula wa muzeeyi. Gwe n'okeera ku makya omuntu gw'ogamba nti oyagala gwe ssebo n'onnyanjulayo nga driver. Steve otandise entondo z'abakadde kiki? Nedda nina ekintu kye neebuuza ndi ki gy'oli? Oli mwami wange nene ekyokuyita driver sirabyewo obuzibu. Nze maama kale ndabyewo obuzibu. Singa nga yemuno oli house boy wange wandiwulidde oti? Maama house boy. Driver ndaba nga nkwadde n'ekitibwa kinene nnyo. Kati nze muli neebuuza. Kwegamba nze nfaanana ebitibwa by'abakubi aba driver. Omuntu gw'osiba ogamba nti I love you every day. Ekikulu nawe Steve olina ky'otamanyi. Nagamba lulisalako enviiri daba empale ez'oyambala zonna zonna ebituli. Oyagala nkole ntya? Muno wempulirira emirembe. Mirembe ki nga ssente nzikuwa Steve? Wasalawo kunjagala wali olina okutwala nga wenfaanana nga wendi. Ne gwe ssebo omuntu n'okeera ku makya omuntu gw'oyagala gw'ogamba nti I love you every day then n'omala n'omugamba nti oli driver wange. Kale twali buzibu kati kyo tugenda okukola nja kukuvuganga nkuzenge ewaka nkutwalenga ku ofiisi yo okulenga biki ate nze driver maama ikambeere driver. Steve eyo saidi yo nali sigimanyi bw'eti ey'entondo. Olinga gwe akaddiyo ovuddeko. Tuvudde wa muzeeyi mu nnyumba ng'oyomba paka kati era oli mu kuyomba. Ndowooza tunoonye munnange abasobola otweraga mu bazadde baabwe. Gwe owulira otya nga nkedde ku makya nange ne nkutwala wa mami wange oba wa daddi ne nkwanjulayo nga sekuritale wange. Bumanya ezo za holiday package beetaaga ssente. Bino biki mbumanyi omusomesa kilasi kya yeetaagayo akasiimo. Buli kimu butaayiza ssente y'ensonga lwaki bayita abazadde n'ebitategeerekeka. Bannaye amasomero byantama. Kyobeera olina okutegeera omwana wo bukya bw'asoma nawe waalina okwongeramu. Era bw'aleeta wano ripooti nze ndaba nti wano alina okwongeramu wano tagwana ye bannaaye abaasoma be bakulira ensi yonna. Nze sizirina ezo ze mbonoonerako sizirina. Naffe twasoma tuli wano tubonaabo. Kati ssente mmeka ezaasigala zibanjibwa? Zimu kitundu. Kusaba busabi ssente naye temwagala kukola. N'okeera wano gw'okola bino gw'okola biri. Tabula baaba bannange. Kati ne school fees oyagala amale mukolerera. Naye kakutanda. Obe ng'osomye bubi. Ye nga nninamu ebiri. Oba munoonyaawo musooka okujja change mumpe 5 zange zisigale wano. Ma ku makya gano tebasobola tuwa change. Gwe otuuseyo ne bagale tebaamukuwe. Baba kyogamba omugaba ku makya. Musooke mutuukeyo mulabe. Oba baba tuziremu ebyokulya kusomera. Muziremu ebyokulya? Ate tugenze naki? Kuva ddi nga mulya 15,000 olunaku? Zonna muziryemu ssebe ebitumbuwe waka mugenda kulyani? Bade mbuuza bubuuza. Mukwate ekkuba mugende mukime reports ssente zange 15,000 muzinkomezaawo wano.
Nobala we bazinyuka mbu tugende tuziryemu. Ate bwe mudde okwesimba n'obulenzi mu makubo mmwe mujja kundaba. Ye nandiwanze n'eddusu. Erikalira wano nga temunnadda ne munda. Ekya secretary kirungi n'okwambala obwambazi obulungi kimpisa secretary. Mu kifo kya girlfriend wange. It's okay nze sifaayo sitwala bintu buno mbitwala mbiteekamu nnyo feeling ze siteeka feeling mbi. Kati mama kugamba nze nfaayo. Gwe entondo ze zikusumbuwa. Kale gwe ziyita entondo ate manyi. Kale baby nsonyiwa. Sijja kukiddamu nsonyiwa. Kana kuno weetonda. Nze byantama weetonda ku makya ekiro yanoddamu n'osobya. Buli dakika gw'oba osobya. Nsaba kunsonyiwa mukwano kati oyagala nkolere ki mukwano? Ngamba kyonna kyoyagala kyemba nkola. Ekyo kyekiribadde ekibuuzo ekituufu kyoteekeddwa okubuuza. Ngamba kwa kati ebyo byonna bimanyire ebintu byo sirina kyakola. Naye labaako nekyokola kuba ekyo tekimala era naawe. Tugende ewaka tenze nina obuzibu. Tugende ewaka. Ate ewaka tukikuweyo ki ng'ate okimanyi Diana gy'ali. Osobola mukubira kasimu nafunako walaga n'omulimbalimba ne mmuweereza ssente. Ebyo nedda si kyekyo. Baako ekintu baako naawe ekyolowooza ekirala. Kale tugende mu loogi. Patricia naawe ebyo byakuntamya. Gwe tosobola kulowoozayo ku kintu kyayo ng'ogyeko ekyo. Neba naye Steve buli wenkwata layini eyo nga gw'ovaako nze wansobera kati oyagala ki mukwano? Kale kola bw'oti. Aye sikwatayo kale 10 awo olimpa ensooka enzikakkaneemuko. Genda ebirala tubirabe. Steve ebyaffe byonna binaggwa na ssente. No, si wekiri just ebanga eraga nti tuzizaawo omukwano gwaffe. Nedda mukwano buli kimu kigendanga kugwanga na ssente Steve ku bintu byonna bye nkolera. Baba abasajja bali mu kuyumba wali nti motoka gipaakinze mu kkubo. Steve jango banyambeko. Wangi? Jango nyambe ku baami abakaya n'ebyo reku. Wangi mama? Jango yogereko nabo kuba gwe muri basajja n'abasajja musobola okwatagana. Ne Patricia nawe likate kisusa era kyokwegambe yakatukiza kikyo ngambe nti ndi driver. Nedda njagala kulaga nti oyina obuvunaanyizibwa. Nti ndi driver. Nedda obuvunaanyizibwa saidi yange. Ombererewo kuba kati abaami wabayomba. Sijja basobola omusajja na musajja bajja otegeeragana. Ntegeeza ngendenga driver Ne tolemera ku nsonga bwe twabivuddeko dda. Bagendako n'emmotoka ya festive va mu byentalo. Kale tugende naye mama Patricia mwana. Tugende. Ejo mpisaamu. Ne mama buli kimu kino olemerako Steve waso. Tosakira ku machana n'ompita driver nawe. Kyali bulamu buno. Ne bwe biba byaggwako nja bibaguza nzi nafuna bwa bwerere. Mana kasori jebaleko. Kale nawe jebale. Lero njagala bintu njagala nyanya njagala butunguru n'ebinzaali byonna. Kakati ebintu ebimu nnyanya bibadde tebinnatuuka naye engo mukubidde ali kumpi anaatera okutuuka agenda kuleeta. Osobola okugumagumamu kubeera tabuzaayo kabanga kanene nnyo. Anaatera okutuuka tatera kulwayo. Mana kasori sijja gumikiriza kubanga kati sijja gumikiriza nina kukola ku bakasitoma. Kangende ngule eri wasoro mera ngende nkole ku bakasitoma. Ogenda ogule ewaani? Ngende ngule eri wasoro mera. Naye kavubuka gwe manya bizimaana byani. Gwe tosobola kungumiikirizaako nganze bulijjo bwe nkugumiikiriza ne nkuwa ebyebbanja. Tokisobola. Lwaki ddala oba togumiikiriza nga nkugambye ebintu biri mu kkubo? Babireete nsobola okuwa. Anti kati toyinaawo ebintu ate nina kukola ku bakasitoma bagenda banguwa. Sigambye nti omusajja ali mu kkubajja. Olowooza ali wala nnyo oba olowooza babisuubula jjuba. Mana kasojja sijja gumikiriza kubanga ne kati mbalese nga baŋŋamba yanguwa. Kangulere wasoro mera. Bambi kangulere wasoro mera. Toyomba. Kosala ekkubo okuvaano n'ogenda okugula ewa Solomera. Toddanga ewange wano. Toddanga ku mudaala gwange okugula ebintu ne bw'olijja n'obuwanana bwa ssente. Sikulabawo wano. Bwe twesinkananga mu kkubo weetanga mu kakubo akatini n'onviira. Ne bwe twesinkana mu kyaki wakiri nnaasabira mu ttooyi. Bwe tulinnyanga takisi emu musajja gwe wakiri eyabika omupiira. Toddanga okundaba mu maaso n'olisala bw'ogende wa Solomera. Toddanga mu maaso gange. Ate kati mama Nakasolya ekikogeza ebigambo ebyo byonna byaki? Sebo likwata ogenda ogule. Naye manya ka business ko tekagenda yimirira bbanga. Omanye yasookawo kye namukola. Okimanyi bulungi. Nkugambye to era bw'osala okuva wano toddangamu n'okumpunyirizaako wadde olusu lwange.
ako ka bizinensi ko nkawe ennaku 2 nga kagudde kajja kugwa. Mana Kasolya leero ebyo yogedde bubi naye kati kangule eri ndawo ba business teyawanga lejja kuwangala. Omanyi eyaliwo mu kadaala ako kolimu ekyamujjamu kale ssebo likwate tambula genda kangende nguleyo zongo tokanga ogenda naye nkulayirira toddanga wano abalala banaabigula olowooza bw'otagule tebaabigule n'okajja mu kyalo ne kadda mu kuzungirako waneeno nakayamba otandika bizinesi kati egenze ekulaakulaamu kammanyiira toddanga ewange gwe. Akasatiro basatira